Juliet Namugwanyo omutuuze w'e Bulenga y'omu ku bazadde abalina abaana abaliko obulemu. Abaana ba Namugwanyo owookusatu ye yakwatibwa obulwadde buno nga yabufuna yakazaalibwa. Natuge kabwempe tebaalwawo era ne bannongoosa, ne mu kunnongoosa tebambuulira nti omwana aliko obuzibu bwonna. Naye kati mu kuba bamala omunsalamu ne bamumpa. Mu kumumpa ekiro ekyo yasula akaaba. Obudde bugenda okukya ng'afuuse takyategeerekeka ng'omwana. Olwadde wakaaba eŋŋanda baamwefuulira nga bamulumiriza nga bwe yawonga omwana mu byawongo. Abantu bo bennyini bandibadde bakumaakuma ne bagamba nti omwana munazadde omwana kibaawo. Bantu bo bennyini nga bagamba nti omwana wamuwonga naye nga tewakola kitomuwongangako. Okufuna obuweerero yasooka kulaba musawo ku Spark TV ng'asomesa obubonero obulaga omwana aliko obulemu kyokka nga n'obuwa bulina. Lwe nali ku TV ngenda okulabako Dr. Ambrose nga kinnyonnyola agenda okukinnyonnyola nga ndaba ye mwana wange. Ono si ye yekka alina omwana aliko obulemu. Abazadde bangi be twogeddeko nabo batubuulidde okusoomoozebwa ku bayitamu n'abaana baabwe. Ndabirirange eyo nayo nzibu kati n'okuba nti basi bantu bakulabirira buli kimu wakukolera bukolezi. Bano be beetabye ku lunaku lw'abaana abatawanyizibwa obulwadde bw'okugongobala ku Brand's Garden e Bwayiise. Ayo kubeera nga tulukuza kubanga abantu bano nalaba nga basuuliriddwa, abaana bano tebafiiriddwako. Omukolo guno gwetabiddwako minisita w'abaana n'abavubuka Balamu Barugahare kw'ossa ne minisita omubeezi ow'abaliko obulemu Helen Asamo. Dr. Ambrose Asiimwe okuva mu kitongole kya Polemam Center for Children with Special Needs ategeezezza ng'obuzibu bw'abaana okugongobala obusinga bwe buva ku bakyala abatayagala kugenda mu ddwaliro nga bali mbuto. Obwongo bw'omwana butandika okukula ng'ali mu lubuto ng'olubuto lwa weeks 5. Mwabali wano simanyi oba mujja ddi mu ddwaliro mugenda okutandika okujja ng'obwongo bw'omwana bwatandika okuzimbibwa. Kati bwe kitagenda bulungi obwongo ne buzimbibwa obubi omwana wajja kufuna omutwe nga mutono nnyo. Ono agamba endwadde ezisumbuwa abakyala nga bali mbuto nazo ziviirako abaana okufuna obulwadde bw'okugongobala. Stroke tekwata bantu bakulu bokka, esobola okukwata omwana ng'akyali ne mu lubuto. Stroke kaba kabenje, obwongo bwe butafuna bulungi musaayi ate musaayi tugwetaagira ki? Obwongo bwetaagamu oxygen. Wano minisita w'abaana n'abavubuka Balamu Barugahare waasinzidde n'ategeeza nga bwe bagenda okulaba nga bayambako abasawo bano. Bawadde airtime ku radio zange bakolereko okumala emyaka 2 nga buli mwezi bakola programu emu ekwata ku bulwadde obwa cerebral palsy. Ye minisita omubeezi ow'abaliko obulemu Helen Asamo ategeezezza nga gavumenti bw'eri enneetegefu okuteeka ensimbi mu bibiina by'abaana abaliko obulemu. We have also a policy on health where we are looking at how do we rehabilitate these children, and this is a program that government is looking at the issues of rehabilitation. My ministry is also promoting what we call community-based rehabilitation to support the children and the families that have children with disabilities. Ono atonedde abaana abaliko obulemu obugaali bubayambeko mu kukola dduyiro zaabwe. Hasfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV. Mwana atulemu mpola mpola.